Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga empewo ez'amaanyi okuva mu gabira ag'ekkongongo kwolekera eggwanga lyaffe, okukosa n'empewo okuva mu guyanja ogw'ebuyindi nga zoolekera eggwanga lyaffe, ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya mu biseera eby'okumakya mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya mu kitundu nga Kampala ne Masaka, so nga ebitundu by'eggwanga ebirala tusuubira nti nno akasana kajja kwaka. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Masindi tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe Tororo n'Ejjinja tusuubira enkuba okutonnya, kyokka ate eyo mu Soroti tusuubira akasana okwaka. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebitundu ebyo okubeera nti nno akasana ke kajja okwaka mu biseera eby'okumakya. Wabula embeera tugisuubira okukyuka era nga tusuubira enkuba okutonnya mu masekkati g'eggwanga lyaffe mu bitundu nga Mubende, Kampala ne Masaka n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28, so nga ate mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka mu degrees 28 era nga tusuubira nti nno enkuba ejja kutonnya. So nga ate yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu nga Jjinja ne Tororo, olw'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Olwo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo akasana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 30. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansaalo bw'eggwanga lyaffe, mu Nairobi tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 18 era ng'obudde tubusuubira okubeera obw'ekiddedde. So nga ate yo mu Washington tusuubirayo omusana okwaka, olwo mu Cairo tusuubira pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 32. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.